Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osuzeeyo otya ampuliriza. Wonna w'osinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Program Gasimbagane ne bannamawulire. Lunaku lwa mukaaga. Ali mu newsroom mpeereza ku mawulire. Nnaku z'omwezi 17 mwezi gwa February omwaka gw'ekikatoliki. Kanaabi bwaguyita naye Gregorian calendar terisinka tuliki. Gregorian yalongosa mu Julian ey'abasamizi. Ate kati katerenga byononye. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire nina Ahmed Katerenga Musaazi, Charles Romshana, Haruna Kanaabi ne John Kakande. Wonna w'osinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Katerenga buuza abantu. Mwasa mutwe basaba na banyabu mwebale gye mukola abafunidde mutubuuzaayuza abafiiriddwa ne Semberera omuzindaalo. Waliwo bannange famire ya mukulu Yasin tubadde tulina okubeera mu dduwa naye Musaasira esobodde kubeerawo olw'ebirala ate n'enjuzaayoza omuvubuka waffe Muhammad Abdul Malik Kaleme yakubye akatabo akalaga kaweefube Uganda ne Africa gye yekola ku nguzi nti naye si lwe lutalo olulwanirwa oluwangulirwa mu lunaku olumu. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire omanyi eriyo eyaŋŋamba nti Katerenga bwakeera abeera ayina kyavuga. Ye muwuliriza wa Katerenga nti wano tewaliwo amanyi byafaayo nga Katerenga. Naye nga nti buli lw'owulira Katerenga akedde abeera ayina kyavuga. Katerenga ovuga ki? Katonda nsaasi Kibuuka message yo gituuzisanga bweri. Tewabadde jjamu. Tewabadde jjamu. Moses Kibuuka musajja muwuliriza waffe nnyo ayagala Katerenga ku lw'ebyafaayo. Ayagala Siraja olw'emboozi ze nti Siraja alina emboozi naye mumulemesa zinyumya. Charles Romshana abuuza abantu. Akatawo tuli confessions za Katerenga. Abatuwuliriza abaagalwa Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa, musiima nnyo olw'obulamu bwennyina, musiima nnyo olw'okunjagala ennyo gyanzije wendi neeyo gyanjagaliza ngende. John bannange abatuwuliza enkyalero ku Radio Simba mbalamusiza nammwe abasimba nembebaza okutuwa omukisa guno nate sebo kyenjagadde okutegeeza nti ate mbadde simanyi nti Katerenga tunasinkana tewewuunya nga Kabaka asiimye n'amuwa obukiise mu lukiiko. nalabye Katikkiro enjogera gyamwogireko musajja waffe Katerenga munnamawulire omugundiivu awandika ku bya federo ebyo genda bategeeze Katikkiro Kamalabyonna wakwogererako yamwatudde erinnya yamwatudde erinnya nga nti Katerenga ayinza okuba nga asemberedde obukulu kansuubire nti eri mukama we anti alina bakama be babiri alina Obuganda alina n'eri tibinaaba birungi awo ndowooza olaba bw'otunuulira ku feesi ya Kakande yuli see Maris in motion amwagaliza eno fine naye tamwagaliza bwa RDC. Owekitiibwa Katikkiro bannamawulire ba RDC bannabuddu nga ne bwe tebakolera buddu n'abakolera ebuddu ne bwe bataba bannabuddu beekozeemu omulimu gwa lwalo lwa bukadde bubiri nti be basoose mu Buganda okukikola ne tubuwaayo nga baggulawo ennyumba buddukiro. Naye Katikkiro bwe yatuuse okwogera ng'omuntu gw'amanyi n'annokolayo naga ku byaffe ebya Buganda ate nze ntwala ekitundu kye oli musaale nnyo mu kuwandiika n'ebyenjogedde wano ne bye tukyabanja obijjukize mukamawo n'okubiwandiikako obiwandiika ne mugamba era sirekangayo ssebo. Waayi nga bwe mpaka naabyo omuzindaalo. Kati omukulu w'omusana ne fitina ye kireka wadagezako ageze aje najjukiza oli twakyakubanja Kanaabi nga bw'okwata omuzindaalo omanyi eriyo minisita omu yali asavinga obwa minisita e Nakasero
ng'ate n'Emmengo yasigazaayo omulimu nga mugabe wa lutale Emmengo. Kati omukulu omulundi ogumu amusinkana yali mukyala namugamba ati minisita wa I won't mention the ministry obeera otya nga oli personal assistant eri ti just a personal assistant when you are a minister of the state of Uganda. Mukyala ne yeewombeka namugamba mukama wange emirimu egyo mbi gyawukana era wansanga guli ngukola ki owange wansanga guli ngukola era waayita ndooza emyezi 9 naawummula nawumula obwa minisita obwentebe obwennakasero ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire bamugoba nze ngambye nawumula. Kanaabi buuza abantu otuwe n'amawulire yonna gye muli era mukulu kibazo sijja kulwawo naye tetugaana tewali mutawaana values ze yali abirievingiramu nange nzibirievingiramu yafa oyogera ku bantu batulabbi ne Katereggono Katerega tebamutwala e Sudan okusoma values ezo Bashir ye yantwala e Sudan ate nga nkiikiridde mwami Museveni. Bashir yali akumanyi ng'omuntu omuyambi wa Bashir yantwala yali amanyi ng'omuntu naye bansaba mu butongole omukuŋŋaanya wange omuzungu waffe yali ani omubirigi omukyala else determine naye nga buli nnaku abakubira nti omwana waffe bwe mubuyingiza mbya nnalukalala nze nammwe si kyakive okubeera n'endowooza ya turabi ng'abalala bwe balina endala kubangenda nendaba wano nga kibazo bw'abayogera Roma ki finita simanyi Roma lokuta akyogera ng'olira ne ku lulimi kiyitako mangu naye nze bwera mufini kawuza finita ngezezaako nnyo kikwata naye engeri gyakyogeramu kyanguwa mangu so mukulu Kakande ekyaturabi kikulumira bwe era sebo tukyatwala mu maaso endowooza e Masaka bantera nnyo katono nnyo mwami Kanaabi mbeera nnyo muzimisa olulatini ate lukomyewo nnyo ng'etteeka waliwo ekiseera we tuyimbiramu mu lulatini n'okusomera ddala amasomo mu lulatini ndowooza foko tusoma amasomero mu Latini naye especially during consecration tewaliwo mutawaana kukozesa Latinized devotion. Era sebo wiki weggwereddeko nga bane bakibazo eddwaliro balikubye eri ye Palestine tebalikubye bayingidde mu ddwaliro ne balimaliriza ne bakwatayo abatujju nze mpe ebiri mu mawulire lwaki tondeka Kanaabi twali tukoze endagaano ebiri egaza tubireyo program tejagenda maaso katukomewo ewaffe eggulo sebo twabadde mu kukuza kubenga oli mutono naye lwaneko naye lwaki tasoose kusoma nti Alexei Navalny bamutidde mu kkomera yafudde bekagamba nti bamuse kati oli ku CNN nze ngambye Alexei Navalny nze nalabye mukyala we Russia Times nze nalabye mukyala we amawulire gagambye nti ekyomukristo mubi yafiiridde principal communicant wano mukyala we nga bw'ojjukira manenero era wano ndowooza naye bwakyo ekituufu mukulu kibazo wiiki ebaddemu gulo twabadde mu lunaku lwa okujjukira jana ne luwumu kana byongerako ku speedi ebyogerwa ne bibaawo biwerako ng'abamu
nekibazo mwali wiiki eno nga y'omu kubagamba nti anti gwadde okola amawulire nti bannaddiini nabo beesuuliddeyo gwa naggamba okubeera ng'ensonga ezikwata ku bantu oluusi tebazifuddeeko. Mukulu kibazo era tubadde wiiki eno nga gavumenti ku gavumenti Kahindo Tafiire ne banne ku ttaka ly'enjeru. Minisita Lwamirama naye najja n'ebiwandiiko ebiraga nti Fojala ali awo muyitirivu nnyo okujingajinga ebiwandiiko nga ne Kahindo Tafiire agandi naye ensonga yazikwasa balooya be bazikolako era tukyalinda tulabe wa ettaka eryo gye linakkira naye okulyogerako ogenze ku byenjibwa n'ensonga ey'amaanyi ayogedde mukusaba kyaneewunyisiza okuba nti yagenze mukusaba kwa Janani Lumu Fronasa naye kyoga nti Janani yali ba Fronasa kyeŋŋamba historical agamba ekigambo kyaneewunyisiza ti mwegendereze mujja kulonda Amin omulala neŋŋamba kyogamba nti ne UPDF emuba Amin kubanga Amin yali mujazi analondebwa atya nga siwa UPDF twamuwulidde. Omukulu oyo abadde alina ebigambo byayogera ennaku zino agenda ateeka ensonga ku eriyo era abamulumba ennaku ezo omubaka wa palamenti n'aga nti oyo yakimanyi mu lushafu bamugoba kakati agenda aleekaana buleekanyi konza abange ne ku nsonga y'omwana ng'ayina gyali eyo naye nze mbadde ntunuulidde nnyo ensonga eno kubanga nga neewuunya bonna abantu bali mu gavumenti naye n'oli minisita Lwamirama nga nayaga nti Fojala ali mu ttaka eryo mungi nnyo. Mukulu kibazo ebyenjigiriza omanyi Tafiire oyo gw'oyogerako amanyi okujjukiza abantu ranka zaabwe bwe yali ku TV emyaka mingi emabega ne Sergeant Spencer Turomu. Sergeant Spencer bwe yalabika nga amukize munyinyonnyola ensonga namugamba you are a sergeant you are not supposed to speak when a colonel is speaking. Kati ne Lwamirama ne Otafiire balina okupima ranka ani alina okwogera. Waliwo akasajja kajja kamwepankako ne katuwa story ebiseera nti yali omu ku abo abaali babba embaawo okuva e Congo n'aziyingiza wano story yatulepusa tibasookedde okukwata oli yali awadde story naye nti disaata bamutwala ku Buganda Road namutwala Luzira naba convicted nga tekyalina mujulizi sebo ebintu by'Otafiire byogerako mpola mujjukira nga annyonnyola media ekirungi kyayina takuba mpi naye alya ssente z'abantu mu kuwaaba era nali nkola analysis ku misango egivunaaniddwa media houses ng'omuntu akyasinze naddala ne ku New Vision sebo Kahindo Tafiire akwata ekifo kisooka ate ebiseera ebisinga bw'agendewo omulamuzi Sekaana omanya nti ajja kuyitawo simanyi naye agenda kukuwaabira engeri gy'awaaba ntunuulira misango agenda kukuwaaba nti otegeezezza nti awa omulamuzi ekitundu emisango gye nalaba ng'egisinga gyasalibwa mulamuzi ki Sekaana ng'akkiriziganya naye oteekangako okukikolifayiranga nti mukwano gwo ettaka lino ery'enjeru lyalisombera nnyo vision ono ebizibu naye mukulu kibazo ebyenjigiriza nabyo bibadde ku mwanjo nnyo wiiki eno nga kuliko n'okufulumya ebibuuzo bya senior 4 naye mu byonna message yabadde singa obukulu nti gavumenti minisita yagambye nti kaliculamu empya ate badde egenda ku A-level bagiyimirizaamu katono bamale okugyetegereza sente zeetagisa nazo tezinnaba kubeerawo kati awo abanagenda kwekyesisi omwaka ogujja simanyi ngeri ki gye bagenda kukola abajja kusoma eriyo tebanagijjawo obubbi nga buyita mu ICT aba mobile money weekend mbadde mu mawulire nga balaga abantu nga bajjeko ssente zaabwe mu ngeri gye batamanyi olabiraawo ng'essente zo zibuze ku ssimu
naye ne president n'agamba abalamuzi ng'ogikebereyo olaba oba kwezi eyange tebategana tekuba nti bagezeeko nnyo nabo okulaba nga bakola kuze yayise ezo ziri ku kati sophisticated crime nti obunyazi obulabika nti kati bwa bwongo bungi nabwo bususse. Mukulu Kibazo wiiki eno muganda wa Kakando naye bamuyita Kakande mukama wa Kateregga naye yatugambye NRM is Uganda's future. Temubaako kye mugamba yokka yeeriwo ne kooti ssebo mu mambuka eyo yayogedde mazima muganda wo kojja wange teweeganye naye yatugambye nti ategeeza nti NRM musiraamu yembe yokka gye tujja okukola ki okugenda ne Idi Amin yali musiraamu mwana watu ekyo nakyo obadde okyerabidde ne Katerega media bono bwe bawaana Katikkiro naye Kakande osemberera omuzindaalo. Mukulu Kibazo mpozi n'ekisembayo kitono nnyo ekooti mamuke yasazeeyo nti kimenya mateeka ame officer yenna ame officer yenna okwenyigira mu by'obufuzi nga tamaze kulekulira era waliwo kapiteeni gwe babadde bawaabidde erinnya lye yani yeye Vevus tateekwa era oli yagenda okwesimbawo nga tannafuna bbaluwa emuta kuva mu magye n'olwekyo okwesimbawo kwe kwali kukyamu naye ono kapiteeni okitegedde kati bakapiteeni bo tebalina kwetabamu obuzibu kwe kunnyonnyola oba okudefininga ekintu kye bayita partisan politics. Kati partisan or it says politics? Partisan. It says partisan politics or politics? Partisan. Kakati bw'obanga olina General David Muhoozi kati ngenda kubuuza mu kutegeera kwe General David Muhoozi ali mu partisan oba si partisan? General Edward Katumba Wamala Muhoozi Kainerugaba ali mu partisan oba tali mu partisan? Oli ali mu league. tulina court ruling kuwaronda bakupirawo epirawo muleke ekooti ssebo yagambye omujasi yenna okwenyigira mu by'obufuzi ebirimu okuvuganya aba akoze ensobi bw'aba nga tamaze kukola ki kulekulira. Kati gwomanyi oba piraawo ali mu partizani oba si partizani. Katumba Wamala gwoyogerako simanyi oba nayo partizani oba nani partizani naye ate yanditunyonyodde omunnabyabufuzi omukukuti omuyivu waabyo sali simba ate kati naye ali ku electoral commission tulina court ruling kuwaronda bampuuga gye baawaabo ne bagamba baofisa b'amagye basobola okuweereza mu gavumenti nga baminisita basobola okuholdinga public government ya NRM no si bwe bagamba ruling bagamba mu gavumenti ni gavumenti yadde kijja kutwala obutaba NRM naye bo bali bagamba mu gavumenti kigamba balinga ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba John Kakande Haruna Kanaabi Charles Romshana ne Ahmed Kateregga Musaazi. John sitegedde byanywedde ku makyagaliiru alabika ali kawa tanajja kawa wo studio tanajja naye agayiza bugayiza ku Shimuzi naye tubadde tulya ffenna simanyi ayize okuba nze ndiddeko because I trusted Kanaabi so naye singa badde byakibazo badde ntya biriyo bateekamu era ku masomero mwennaku zino babikugira mukakati abagamba tebabugira mwe bubasanga naye bali babafuniramu waababusaamu eno berabika n'ensonga ya poliisi mbajjukiza nti abantu bakyatonda mayirungi mu Kampala waliwo ebiyinukolebwa ebitannakolebwa kakande nedda abantu baffe sooka obaleke minisita ayina okuleeta instrument ewenkola etteeka gye linaakolamu
etteeka liryoke likole ki lisimbule kati likyali mu abeyance ate ndowooza bali tebanagenda mu ogamba instrument nkyagala olyagalima akitegeere ayina kubako ekiwandiiko kirala kyawandiika nga kireeta engeri etteeka bwe banaakwatamu bwe banaakolaki bwe banaateekesa mu nkola bali mu abeyance nti bali lofulu sebo weekend wabaddewo story badde West Nile era minisita ayinza n'okwerabira okuleeta sebo waliwo abakyala baleeta ebyennyanja byabwe ne babikwata nti bito ne beekyanga baga no fish is from Sudan ebyammwe ebya Uganda ne bino bitambula bigenda kati obyagazaaki John Kakande, Haruna Kanaabi, Charles Romshana ne Ahmed Katerega Musazi. Kanaabi kyatakonyeeko mikwano gyange wawavuuka mikwano gyange bali mu lufuleeyo wano ku meat packers jengula ennyama y'embu amagumba gyogula ennyama bagembwa yongera kugyogula ennyama magumba si abo kaleero kibazo wegendereza ebigambo ebyo seba amagumba ago goyogerako abalala bagagula ne bakola supu n'afumba omuceere baba batuyingiridde ate sebo gyakula walingayo bamuyitanga ne bomani Katerega wamulabako nga mutunzi kati n'ogamba nti kibazo ezo zagwamu amagumba g'embwa singa ziwa bana abali ku sipiti embwa zeetaaga ziri loyo okusinga abantu kibazo yantwalayo mu lufula ne Profesa Bukenya naye saabinywa eyo mu lufula Kakande yanywangayo caayi Kakande n'abakozi ba New Vision nga baklayant bawali ku lufula nnyo ate kyayiwaayo oyo muleke nayeyo si ye yabadde issue naye mulaba ekiwalaata kyakayaka eyo si ye yabadde issue yaabwe gye mbadde raising Kanaabi gyatakonyeeko nti baadeclaringa Kato corridor yonna okubeera nga bali gikarantiniinze tekkirizibwa kuvaayo ki nte n'embuzi n'endiga olwakalusu nti kati bo ne babagobayo tebagendayo munaye bannaabwe ate bayitayo mu lukoola olukoola lwe luli luddawo olwo Kato corridor lukoola ndowooza Savana wonna bayitayo olukoola kati ffe baatugoba mu lukoola munaye ate bano bazijjayo mu lukoola ne bazikola ki ne bazireeta ze zaabwe teziba nakalusu zo bazipima kati nga mu njogera y'abavubuka ba bulijjo bali nga abavubuka bano tebalina eyo sophistication yamwe nga bo bagamba nti tebabanga ffe batugoba mu katale ffe batugulize ng'eno ishu yaabwe njituusizza nga bweri engeri DC Katerega gyali endowooza yongerako kyabadde mu mawulire oba njujjukira wiiki eri kuba we nakirabako ku mawulire agamu ensonga eyo nga Embarara mu disitulikiti y'Embarara ndowooza ne Isingiro ng'abantu abamu era bakaayana n'abakulembeze nga bagamba nti abanene nabo baali bakozesa ekigambo abanene mukiyita mutya mu Lunyankole abanene abahango oba abahango kiba ebeera physical size naye abanene mu buyinza nga baga nti baali bakozesa abantu baayo okukuba ki dolera bano abalina okukwasa amateeka ne basomba ente nga baziyisa mu bitundu ebirala ne zijja ne ziyingira n'amata era nga baagala n'eddayale nga nazo bazikola ki n'amata baagagana ente bweba endwadde ne products but I thought they said products zo zikirizibwa okutambula ente y'akalusu bagita yenetambula oba mata oba ki anthrax baali baweze byonna naye Greater Masaka anthrax ali contained
ndowooza nalabyeko mu New Vision nga oba ebibanda gye bamugambako kaakati ono kalusu amata tebaagateekako n'ebbaani ekolebwa zi district ziringa 21 sebo okusinziira ku ffe waffe Masaka tetunawera naye mbye mbadde ndaba amata badde tebagoogerako so kati bw'oba okkiriza products zitambule bali nabo bakulenga abakyala ba Arua bagende nti basalire batambuze ennyama because they allow products to move. Sebo chenyaga ogatako sebo gwodo olwanirira bakatokolido naye sebo nawulira ennaku ezo oli yaŋŋamba nti ane kayunga wano nti tekyali kutambizi kubanga nabo balina swine fever bali mu swine fever nabo bali ku yoleke ezo baganire ddala awo Kanaabi afuuse partisan nakula ekikwekweto ku bubbi bw'embizi ababbi b'embizi ne bakubira meya namanyi ne bagamba kati omusiraamu oba tubba embizi atwagaza nze nkuuma mirembe na butebenke na bwenkanya eri bannayuganda bonna bw'oba olwanyisa okubba embizi ekitegeeza owagira abazirunda bakuuma nalayira okuuma bannayuganda bonna n'ebyabwe ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire naye eyo ishu yaabo obumanyi bwange ku yo bwabadde butono ate twakyusiza luvannyuma naye ekyo nakiddira John Janan Luumude ngalabye abakulu bagenze nze kinande nina okufuna mu kwebaka public holiday njesunga kwolwo nemmanya nti kwolwo nnyinza obutakeera ti naye nebayata abankezeza era nesifuna opportunity yange kwebaka ne Archbishop Janan Luumude oli yambuuziza naye mugifuna what's the co-ingredient ng'oli munyiivu ye yabadde abala ssente ze nga zirina okukashinga by a certain number of days kati ne muteekamu banking holiday nga Friday efuuse banking holiday kati n'olwomukaaga ne Sunday terulimu kati kitegeeza ennaku ze ziggwayo lwakubiri kati nga munyiivu muzibu aga nti mutwonoonera obudde naye Amin dulu no twalukola Janan Luumude tuyina n'oluguudo luumu ekisookera ddala no kyenja okwogerako issue emu eriwo nti Archbishop tiyatibwa yekka mu butemu obwo obwakolebwa simanyi Kanaabi akakasa nti obutemu bwaliwo manyi abantu bangi bannayuganda ennaku zino babuusabuusa semberera omuzindaalo bannayuganda bamu ennaku zino bawuliriza boogera baga nti oyo Janan Luumu bali ab'e Tanzania be bamutta musajja balabise musajja baffe bubi nalabye Lumumba Amin message yenkadde naye nga rubbing in about a traitor emmotoka ya triple U kala kamotoka ka triple U kwega kateria nga aina n'ekifo aga nti wane Namirembe bwe wati ne bwe wati we basanga ebyokulwanyisa era bagamba nti yali traitor yalina ebyokulwanyisa temwabiraba kunankani nayo Masons Serena naye ekituufu kiri nti batibwa basatu mu incident eyo abala baga naye lwaki kakandi okozesa bigambo kyomanyi bwe mbadde reportinga Alexei Navalny kakanda I insistinze ku the passive yafudde nga nze nga nti yattiddwa nga kakanda agamba we use the passive yafudde kakati wano he is insisting on the active yattibwa tosobola kufa ng'oli mukomera tosobola kufa ng'oli mukomera obotiddwa yeah okati gabe bamuse yes as long as you're in prison no for obotiddwa traitor wazungu kati ne wano kakande londe ebigambo bafa basatu oba battibwa basatu batemulwa basatu ekyankwasize ennaku by the way bwe nabadde ndaba TV zaffe nayo zifuuse
simanyi professionalism bagenze ne baleeta firimu eyazanyibwa nga bagyeko Amin yali muna Kenya. It was the rise and fall. No, the rise and fall, Amin. Unfortunately, abantu balowooza nti that's a fact. Waliwo kasini kebalaga nga ng'oli eyazannyanga Amin n'oli eyazannyanga Lumu ng'amubuuza nga bali mu dialogue n'atakiqualifying nga wansi nti this is a scene from the movie. Nabe TV emu nga ereeta amawere ga Janani Lumu. My God. N'agamba nti alaga engeri yatibwamu nebaleeta kafootage ako nengamba nti wait a minute kino nga kibi nnyo kubanga ku bantu bangi abatamanyi wano mu Uganda balowooza nti yaliwiyo era oyo omusajja bamuyita Olita Olita abantu balowooza Amin to the extent that amawulire newspapers waliwo oli ow'amawulire eyakola eyo mistake n'ateekawo ekifaananyi ky'Olita mu kifo kya Idi Amin. Fakti omuku bakyala ba Amin mukwano gwange ndowooza tajja kunyiiga yangamba nti Amin bwe yalaba firimu eyo yadde yali emuzannyo ebyo byonna nagamba taba omu ku baana bange be nazaale Kenya naye yagenda ekitegeeza nti yali amufaanana naye yagenda okubuuliriza ng'ono mukulu nnyo ani awuuza Amin abuuza Madiina ze sogeddemu n'oluvannyuma Olita yagamba namusomako mugamu ku mawulire ate ye bwe yafuba okulaba munne gwe yazannya ate yagaana omwewa naye nga ensonga njagala okuleeta eri bweti nti Janani Lumu ekkanisa yamutwala nemu owuninga kubanga eri kkanisa yali part of he was the leader of the church at the time. Bamutwala nti yafiirira eddiini naye nga yafiirira nsi mazima yayimirao ku mazima naye nansubidde nti twanjijjukidde n'abantu bangi abattiddwa mu ggwanga lino okuva ku mirembe egya independence naguno gujwa extrajudicial killings zikyaliwo oyogedde ku maneno ani ayogedde gwoyogedde ku manene mukulu Kanaabi yamwogeddeko yatibwa ku mulembe guno yali mukwano gwange n'olwekyo tetuyinza kugamba nti okutta kw'abantu extrajudicially nga tebawozezza naye ne bamukwata ne bamutulugunya nattibwa n'ebikolobero bintuwulira ennaku zino nsangi zino waddewo nupe badde ekayanako ku bantu baayo abaabuzibwawo tekikola nnyo makulu ffe okuba nga twogera ku bikolobero ebyakolebwa ng'okutembulwa kwa Janani Lumu ng'ate ne kaakati ebintu ebyo oyinza okugamba nti mbali battanga 100 bano baseeyo omu naye muntu kabe omu kabe babiri nti ensi efiiriddwa abantu bangi mu byobufuzi buno obw'ekivandulo twali tulowooza nti gavumenti eno eya NRA nkozesa ekigambo deliberate eya NRA ngeze mu buyinza olw'okuba ebyo byalwanirira 10-point program kwali ekkomya obutemu obw'ekika ekyo okusiba abantu nga tebawozezza okutulugunya abantu n'okuteekawo demokrasiya naye kirabika ebyo bikyalemye nsubira nti olunaku luno olwa Janani wawo kanisa yalutwala naye twandibadde tujjukira abantu bonna bonna abafiiridde abatiddwa obwemage naabo abafudde nga balwana emirembe ne bwogamba nti Lumu yali ayamba abagezaako okujjako gavumenti kina buzibu ki nga gavumenti yali nkyamu Nsubuga Kadino Nsubuga yayamba nnyo ababanyisa gavumenti era fami ye Kyankwanzi yali besi Amin. Amin
obaoli awo yalirako nti Obote siyali mutemu nga Amin naye nga singa yabesa bya Amin obaoli awo naye Obote si yasinga Amin obutemu. Obote bonna batemu. Depends on the writer. Ne Museveni mutemu. Museveni si mutemu. Tewali njawulo. Museveni si mutemu. Bw'otunulira abantu abafa mu mirembe gwa Amin. Museveni mulwanirizi wa ddembe. Batono nnyo kubafudde mu mulembe gw'Obote. Batono nnyo kubafudde mu mulembe gwa Museveni. Of course, nature of resistance. Nti olina insurgency across the north. Abantu bafiiridde mu camp, abalala babadde short extrajudiciary. Nga gwoli mu government. Nga gwoli mu government. Bali tubagamba nti abantu baafa mu mikono gyo nga gwoli mu ki? Mu government. Yes. Tongamba nti abantu baafa bangi under Amin. Abajasi ba government bennyini nga bebatta. Abajasi ba government bennyini nga bebatta. John Malayo. Nabana abajasi ba ina batta. Abena rebatta bakyewagula. Emukula bebateeka mu train emukula baali bakyewaggula. Era namwe mwali mubakyewaggula yadde engeri gye kyakolebwamu kyazingira mwali mubakyewaggula. Point yange gye banti obutemu obw'ekikanga ekyo bukyaliwo tulina okulwanyisa. Ekirala Amin yali muzungu yaga nti consequence by product bannabyabufuzi bwe bamala okugootanya ensi eno nekireeta ba Amin mu bufuzi naye nga original scene yali yaba politician yateekawo embeera ekyebuuzibwa nti embeera eyo yaleeta Amin nabadde mpulira otafire nga agamba nti mwegendereze mujja kulondaani Amin omulala nti mulevere ate nga nikana akalwa akajja kano 2026 simanyi lwaki abadde so insistent eri Amin agenda okwesimbawo mukana akajja. Amin yali mujaasi bw'abanga wewa Amin agenda okwesimbawo kitegeeza mujaasi omujaasi abajaasi badde beesimbawo bano ngwaddeko bali omusajja yafa Geno Biraalo Besigye Museveni tumukunde kakati banabadde kupozi kuliko MK yagala nayo kwesimbawo yagamba bagenda kwesimbawo naye mujaasi Beni Kiwanuka abajaasi yali kopolo mu Kings African. By the way ekintu kyamuhuzi keine Rugaba waliwo game gye tulina okwegendereza kyobalaba byonna babigase ne bakola League of Patriots amujja mu politics bino byomubadde muwogerako agenda kama obwa CDF amuwejje ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire kwegamba embeera eyo eyaleeta Amin mu bufuzi yajja etya first of all nti nkulu Obote enfuga ye yagyesigamya ku magye naye kakati kebeka tendency eya President Museveni okwesigama ennyo ku magye nga power base ye era okutuuka mu kulonda ekyakiteeka akikulu sinza kuba amagye gange I can't hand over my army n'amagye gategeera nti be balina obuyinza be babukuwaddeko bayinza okubukuggyako nenge Pakistani amagye gamanyi era gegafuga guarantor of the state ne mu Egypt ne balunda anti balina balunda gwagadde amagye ge gwagadde ebyachina simanyi kubanga yo ebyokola naye Egypt ndoza ne Sudan wano ampuliriza Gasimbagane Ahmed Katerega Musazi Ahmed Katerega Musazi Kakaterega asooke musajja agenze n'afutuka ekigambo kakande nti omusajja mutemu Katerega n'avaayo bubi nnyo Museveni si mutemu Museveni mulwanyirizi wa ddembe omanyi mpuliriza kakande naye asunguwalira ababuuza ebibuuzo ku nfa ya Janan Lumu. Passage of time kintu kizibu nnyo olwaleero e Europe
ne mu parts of America eri growing yo group gye bayita ba genocide doubters ababuuza ebibuuzo ku so nyo ku coffee kiri kirekewe nyo ku nzita y'abayudaaya of course ne genocide wano ku mulirwano the longer abakwata obuyinza mu 1994 gye babeera nabo n'ebye bakola abantu batandika okuba tooki ne babuuza naye wait a minute oluvannyuma lw'okuwuliriza NRA a lot of what makes Janan Lumwe matter byazimbibwa Henry Chamber mu the state of blood bannayuganda bangi ebyafaayo bya Uganda. Is he a matter? Well, the picture of martyrdom. The picture of martyrdom by the Church of England. The Church of England. The picture of martyrdom. It has no power to declare on the same. No, that's for the Pope really. That is Anglican Church. Anglican Church. Kati the picture is single bunene. The manifest. Bannayuganda gye basinziirako era buli gw'obuuza nawo mugamba manifest yali ya Henry Chamber the state of blood n'asiga ekifaananyi kati oluvannyuma abantu bwe bagenze bakalaakalamu ne batandika okuwandiika ebiri contrary. Bw'osoma mukulu Sembuya oyo namusoma nga akyalina ku manuscript. Mukulu Sembuya nga awandiika ku the African entrepreneur ku mulembe gwa Amin ne how they were assisted ne the Africanization of the economy. Pages ezisembayo eyo gye yakolera saakiririgo ku mulembe guno ng'ayogera ku baaguno nga bo bwe batayambye the African entrepreneur era byamukostinga bingi. Of course there is no doubt. Nti bayambye abasubuzi abaddugavu abannayuganda kaswa Amin ali wala kati bw'omala okusoma Sembuya obuuzaamu ebibuuzo mu the state of blood bw'oveeyo n'owuliriza abalala ne Professor Ebike Kasozi abamusoma ogenda okugira oti noga naye lindako mulimu wano ebibuukabuuka mulimu ebibuukabuuka kati awo weewava abantu botafiire bwe bajja aga nti ndi ku mulembe guli twajjanga ne tukola bwetu aga nti owange Idi Amin bye yali avunaana janaani bituufu. Then abawandiisi b'oluvannyuma abawandiika ku Archbishop wange omugenzi Emmanuel Cardinal Nsubuga nga bwe yali integral mu NRA olinaga owange ne Bisopu Ddungu naye ne bamwogerako nti bano bwe baapiikinga e Masaka yali munywanyi ddala si wasaala busaala yali munywanyi ddala noga nti why don't you put it this way nti NRA yagende wa Bishop ngeyagala Obote abeko kyakola naye Obote n'abitegeera. Bishop Ddungu oluvannyuma ennyo yali very disappointed nti abakwata obuyinza aba NRA beyayamba ate batandinga against Ecclesia. Kati John awo siwe mbadde Bishop Ddungu yes mbadde ku comparative akosakamanya nkimanyi tamusizinkana n'akakiiko ka Simon Mulongo akali ka probing muchaka now a long history of NRA and its anti-church anti-Catholic ideology. Nze makamu nakulira era baatugambanga oyo temumuwagira alimu omukominisiti ajjo oyo omukominisiti temumuwagira era sirowooza nti nabajeemera yafuuka
mukwano gwono muwala wa mama yagamba okusinziira ku byajja mu balwanyi ba Fronasa kateeka musolo moshore naawe mukwano gwono muwala wa mama yagamba nti bwe baabanga mu bintu byabwe nga bambabazi ba communist nnyo ngeri abaana b'abaami bannasuwa mukanga ennyo nti nga Museveni atambulira wakati. Okay. Katerega nga bwokwata omuzindaalo John enjawukana wakati wa Idi Amin ne Bote yali ku kimu, the response and reaction. Bote bwe baalumba olubiri baamugamba tannaba. Bote bwe baalumba olubiri baamugamba nti abaakulumbye baalitwitinze badda Lubaga. Yes. Ekereziya teyagikuba owange nti n'amira omukka. Akawungeezi abantu bwe baavanga mu danger zone twabasuzanga mu parish hall ne mu lujja lwa kereziya. Nono Kanaabi twambasuza wali ensambi ewaffe kereziya Kanaabi beneficiary ba kereziya. Kati eyo yenjawulo ya Bote, eyo yenjawulo ya Bote ne Idi Amin. Oba oliawo abooluno ekibuuzo kiri nti singa alumba balw'omushana bakaterega afubutuka wali ekitovu mu ekereziya kereziya esigalayo waggulu. Gattako ne kino nti waliwo n'emizikiti sebo gwetunuulidde kereziya yekka nti kuli baga nti omuzikiti ogwo tusuubira okubaamu obusajja obwo tutawaanya bagikuba ne givaawo. Kyekyo kye mbadde mbuuza enjawulo wakati wa Amin, tuliwandiika ebyemizikiti, enjawulo wakati wa Amin ne Bote n'abaalu. Ojjukira omusajja yagamba we have not captured the king, we have captured the rebel leader. Era olubiri lwasigala ku ttaka. Katerega Musaazi webale nnyo ssebo isho no n'okutuusa kati sebo teruddangawo basuubiza okuzimba makula n'okutuusa kati isho ne eri complicated nnyo naye sijogerako nga RCC oba omumyuka wa RCC wabula njogerako nga munnamawulire era munnayuganda era wano tukuyita nga Ahmed Katerega Musaazi abaddewo for some time. Kyenkubiriza omulango ogutakungula mukwano gwange Kibuuka gwagamba nti amanye ebyafaayo. Omanya nti mulimu ejjiiko y'omunnyo. Omulango ogutakungula eri emikutu gy'amawulire simanyi nga bakaddiya abantu nga bano ba John Kakande n'abalala. Ekirungi nda basigala bawandiika basigale nabo mu ngeri emu oba endala. Bwe ndaba ennaku zino ebintu byembiraba mu midi wala juzi wano twaliwo batwogera ku kikunnaamu nga tebayinza natuwa background engeri gye tubadde munnaamu ffe nga Uganda ebbanga lyonna kubanga oba oli abo basajja bakulu ne bakazi bakulu abamawule bano ne mu summit sezo oba zaawano oba bazibangamu naye nga babakaddiya tebaliyo abaana bagenda ne bagugolinga Wikipedia bye bateeka okwo kakati nina klasi y'amawulire gye nali njogera nayo nga bankyazizza okunyumya nabo ne mbagamba nti eriyo ebintu by'otogenda kusanga ku wiki ng'olina kunoonya kintu musoke n'onyumya naye ng'olina kgenda n'otuula ne yogadola. Sirowooza nti emboozi gye nanyumya ne yogadola nnyinza okugisanga ku Wikipedia y'awantu wonna. Kizibu nnyo kakati oba mwami Kakande ajjukira lumu Yunus Abe yawandiika mu New Vision engeri Amin ne Luwumu gye bakwataganamu mu gyenkaaga era Amin nga bayombagana ne Luwumu eno mu gyensanvu n'alangira Luwumu nti nze nali simanyi bya bufuzi gwe wanjigiriza eby'obufuzi n'onkumamu n'omuliro nzijeko Bote nti akyawa nnyo mu abakyoli kakati ato neefuulira lwakuba tetumanyi naye omuntu nga yagenze ndowooza giyinza okuba nga yali nkomerero ya gyakyenda oba entandikwa y'egyenkumi naye ndowooza nkomerero ya gyakyenda asobola okugwa ku atika eyo yalimu ebirala bingi naye ekyo then omulala yono muwandiisi waffe Magembe Muwonge
mu Sunday Vision emabegako era nga yakatandika yawandiika nti nga ina babijjeeko lwakuba soseze taziteeka munendooza nga watudde naye azikubuulira nti Abayisirayiri bwe batuuka wano baagala okukozesa abanyanya si kwagala kujjako gavumenti ya Sudan niye okuginafuya ereme kuyamba Bapalestine mu lutalo lw'Isirayiri bwe baanoonya bakontakiti eyasooka yali Luumu eyali Archbishop Lwaki eyali Bishop wa Northern Uganda ate nga baagala ow'omu security Luumu ng'alina munywanyi waani Idi Amin ate nga Idi Amin ethinikale bali abalwana South Sudan baganda beera bannyina kaswa ate nange nzijukira bigamba Amin either abyogerera ggulu oba kitugumu mu 7 n'abagamba nti bano Abawarabu bakijjanya bano baddugavu bannama kubanga mu budde obwo Nyimeri yali yawaaba yeekera bano ekampu Owinyikibulu spirit yonna Amin gye yayogereramu nga awagira abanyanya ate bw'osoma kano akatabo ka gundi ka Bobasos aga nti Nyerere ne Kenyatta ne Obote bwe batuula embaale ne baga tulina okulwanyisa Mobutu ne gurupu ye bakasavu bwabwe oba baatuula 65 oba 64 task Obote n'agikwasaani Idi Amin kakati bagenda ne Bobasos Congo olulwanunula n'oyo omwana azaala ono Lumumba gobadde nyina w'oyo namwandu wa Lumumba Amin amurescuinga ekisangani n'amutuusa mu Arua bw'atuuka mu Arua n'asanga nga muka Idi Amin ali lubuto n'amugamba bw'ozaala omwana engeri balojja nnunudde omubbulangamu bazaani Lumumba y'engeri omwana oyo gye yafunamu erinnya eryo Lumumba naye Bobasos aga tagenda okusanga nga Ssaabayeekerawo eri General Lenga nga kujja either anti yagamba anko samanyi oba yali ategeeza taata omuto oba kojja wa Idi Amin era yagenda okulanga feelings za Amin mu lutalo lw'e Congo ng'olowooza nti Amin muki mu Congo anti eri abagamba nti ye mukaka w'e Congo apparently abakako bangi okusinga bali ku borderline okusinga Uganda ne Sudan obwo obuzibu bw'ensalo za gundi ensalo zaffe nga bwe zibadde nekyembadde ngezaako okujja kyembadde ngeza nti Amin ne Luumu baali ba mukwano nnyo bakozesebwa Abayisirayiri even in Odiema kubanga Odiema yali Besman bakozesebwa Abayisirayiri bakozesebwanga ezo oba nziteka sijja gamba dozi gundi z'abazungu ezo mu ngeri eyo Obote yagenda okulaba nga kisusse ekikyembadde njagala era oba oli awo Amin ayinza okuba nga yayina role mu Luumu okubeera Archbishop kubanga state ya Uganda teri lwetuulaawo si ku mulembe guno gwonna n'awalala yonna kwani anaaba mufuti kwani anaaba Archbishop tebayinza waakiri kigaana obuganda omanyonzi jukiza Luumu bwafa Archbishop yaddako wani yali ava w'aba Amin bwe njogera n'omugenzi bishop omu ku Bishop Church of Uganda wano eyafanga munyiikaavu lwe yalina okufuna obwa Archbishop tebaabumuwa balonda mulala era yagenda munyiivu nnyo naye bwe tugenda okunyumya naga nti bwe twatuuka ku olwo twakibalekera netugaa nti kintu kyammwe mwe muli mbuyinza nti era wani teyavuganyizibwa omulundi ogwo in fact General Mustafa Dusi ndoza era Bote bwakomawo ono musajja wetololani Okothi nafuuka Archbishop Okothi yasimatukira watono Luumu lwe yafa naye baali bamunoonya n'ekibengere naye General Mustafa Dusi era oli gwe njogeddeko muveeko nkulaba akamwenyu sebo n'omukulu nkooyo oyo abasinga tebaogera nti yali nnyo mu UPC
simanyi oba kimanyi yali wa UPC yadde Bishop Kauma yali mukwano gwo tebaali basoma bonna Busoga College mu kizibu UPC yedda nga nkaga mu kaga tanajja nedda wakolako mushariati oba yawanga era olumu owa security yanyumiza Bishop Kauma bamuzigira omutendesi w'abaawule Namugongo omuzungu ye musajja yasooka kunambula mu kkomera era nampa mulaalo booster nene nga nti guma tutambuze ekintu naye si fiti nakuwa byafaayo omuzungu abafuuse babiri oli agamba nti Katerega ali eri noono agamba nti Katerega underground yali mwagezi wa shariati nga gani mukomera ono yali munnamawulire munnaffe njakuwa n'ebyafaayo ebirala shariati yayina associate editor nga talabikako ku lupapula era tutudde naye mu studio omuzungu munzijate ku mulamwa Kauma bamuzigira nti waliwo omuzungu omwawulo omuzungu atendeka abaawule Namugongo nti naye muli wa biki obote Kauma nakubirirawo obote mu ssaawa 8 baali bamutise dda ndaga closeness baali basoma bonna wa emwiri naye kiri kyembaddeko eri General Mustafa Adrisi yawa obujulizi mu kakiiko eddembe ly'obuntu ti Amin yennyini ye yalagira ekkanisa nze kati saabalabirizi gwe njagala yoyo wani nti Mustafa namuga nti aho tujja kuba tugeze tufa Amin aga no bintu tebirina kubaamu kusaaka era ne kigira ki ate nakiri Kanaabi kye yabadde agamba mu Bukereziya teyabasuza Katonda tegeeza ono naye alinga Amin because naye tasaaka kunzija ku mulamwa Kanaabi kyabadde agamba nti Kereziya si ye yabasuza Katonda ye yabasuza kinzijukiza Bishop Kibenjere mukali akatabo ke Idi Amin Kibenjere aga nti Amin yeewaananga nti ekkanisa yali esasise senga teyaliye kubanga obulabirizi obw'omu Buganda bwali busazeewo okugira ki okwekutula nga balonze ruumu balemeseza mukwano gwange Amin n'abayita n'abakanga kanti okukulya mu nsaako ewange naye okukakana nga bali considenze ne bateekawo obulabirizi bw'e Kampala obutula ennakazi Kakibenyere ng'agamba Amin si gwe wawonye ekkanisa Katonda ye yagira ki nendoza Katonda abaako negwagize negwayitira naye ne Bishop Kibenjere oyo sebo mu kataba kaako I love you Amin akugamba kansanvu musanvu nti nga 25 January 7 waaliwo olukwe lw'okuvuunika gavumenti kwolwo era agamba nti kwolwo nga Amin ajaguza lwe yawamba ate kwolwo nabo lwe baali baagala bamugire ki bamuwambe nti olukwe n'alugwamu Kibenjere bwakugamba Katerega wunzika kaakati ekyo kiba kitegeeza nti kirabika waaliwo ku plot eyo oba ki Bishop yalimu oba teyalimu eyo tewali naye waliwo omukyala ate kati ndowooza mukozi mu gavumenti yaliko mubaka wa palamenti okuva mu buvanjuba bwa Buganda yaŋŋamba nti waaliwo nga tugenda okujaguza emyaka 10 egy'ekkanisa nti waliwo oba ziyita ndowooza njatula nti zaaleetebwa okuva ebweru nga ziri memory of the centenary nti naye nga mu makkati gaazo mulimu ebyokulwanyisa linda maliyo nti kakati ne zituusibwa eno kakati nti eri ati nabese mwemba simanyi oba obeerako ow'Ebungereza waliwo yali abitadde ku UH edda nti waliwo olukwe olwo olwa 7 buli wabangawo olukwe olujjako Amin abawandiisi bangi ne bannabudere bazze bakiraga nti Nyerere ye yasinga Nyerere yalina intelligence y'ekika ekya waggulu yadde mwaneno research ya Amin kutwalira abantu mu bbuutu buli wabangawo olukwe nga Nyerere alaba terufavoringa interests ze oba za Tanzania oba za Africa ebyo byaba basebunya bapangisiza Abayisirayiri bajja nga yasooka birikingira Amin indirectire kati olwo olukwe teyalumuliikingira Nyerere yatumangani olwo olukwe security ya Tanzania teyaluwa Amin naye abamu ku balwanyi nga balaba lugenda kuyamba kujjako Amin kuleeta ki
obote oba okugyawo omusoto ogumu okuleeta omulala nga kyangoma kyo bwe yagamba nti kati ne wabaawo omusajja ate afudde oba yakafa yali Kenya nti ne bamuwa hotline ya Amin n'amukubira n'amubuulira olukwe lwonna n'abalulimu bonna okusinziira ku mukyalo ono akyali mulamu Amin n'asamuninga ba Mariamungu nagamulye sente mukola ki kati waliwo oluko lutegekeddwa lugenda kugira bweki mugende mu kifo bweki Namirembe mugenda kusangawo ki emundu nti ne bagenda Amin bw'aba awuliriza ndowooza kati asabye ekaawa deka malirize ngenda kumaliza nti bwe bagendayo ebintu ne babigira ki okusinziira ku mukyalo oyo naye nze nga sifudde ku ebyo byonna nenye ekintu eki oba archbishop kwa muna era nabuza Dr. Rukakana Rugunda bali no Larotun ng'olunaku luno lutandika okukuzibwa ne mubuza archbishop Lumu yali muba bannaddiini abanunuzi tubalina nnyo mu Latin America abasalawo ng'obwanakyemera bususse mu mawanga gaabwe nga kale nga Kadino Nsubuga bwe yali nga Desmond Tutu yali mu abo nangamba ye yali mulwani Larotun in fact ye yanyanukula Rugunda teyayanukula ye yali mulwanizi wa Deme nga yasanguza n'okwanika byonna ebitagira ki ebitagenda bulungi naye kati katusubire nti Lumu yali kyonna Lumu mukwate nga bwe kikolebwa kati omuteke mu mbuga z'amateeka avunaanibwe bwe gumuka muvi omuwa ekibonerezo bwe yeejerera omute oyinza bamuteeka mu kooti kangaru ku kooti naawe kibuuzo kiri nti ekereziya ekkanisa byenyigira mu byobufuzi bwe kibanga bwe kiri kiba kitegeeza nti ebintu ebifaanana nga Baluumu liye yabadde aweereza message sigenda musoma linnya olw'okuba nti message ye oteekako obukomera bungi agamba nti the document that came with the guns found at the Archbishop Luwumu's house was authored by M7 in Tanzania. You can even see you can even see his writing style clearly in the document. The arms were planted at Luwumu's homes at Nakasero and Kitigum by the guerrillas. Sebo, a document. Mukulu Katerega nange twaliyo mu commission. Baleta draft. Ya document eyo. Mu mukono gwa Alhaji Jumba Masagazi. Kyekyo kyennyini. Jumba Masagazi neyewozaako nti Amin yagidraftinga nti nayambako nze nawandiika dokita okuteeka mu luzungu olulungi kale oyo abadde atuwadde propaganda ow'obutwa byonna gye biri buli omu atunuulira ebintu bye nga bw'aba ayagala obikola ki okubitambuza naye era kyembadde nkubuuza nti ekkanisa ekereziya byenyigira mu byobufuzi weebale nnyo kati bwe bimala okwenyigira mu byobufuzi baga nti bw'ogenda mu mazina g'enkima okola ki bw'ayingira effumbiro tatya ki mukka kibazo ova kwogera wano nti kadinaali mukulunda kuno kuwedde 2021 waaliwo olukuŋŋaana gaggadde e Kampala wano lwalimu babishopu bonna abakristaayo mwalimu badistrict semberera omuzindalo bulungi mwalimu badistrict card bonna okuva country abataaliyo bokka babishopu abakatoliki naye nga NRM yalukonvininga era lwali ku hoteri wane Nakase NRM ediringira mu interreligious council bonna mwebali okujjako abasamizi nate interreligious council lwaki abayeroma teyabayita ku olwo kitegeeza nti bannaddiini basikibwa ab'ebyobufuzi ne bayingiramu n'ab'ebyobufuzi banoonya bannaddiini sikyekyo awo omuzannyo ne gukola ki ne gunyuma kiba kitegeeza nti kibazo weemanga ndi opponenti wo munnaddiini nadde sayidi yo mwenna nja kubalaba nga muli kiki kyekimu ate era ne munnaddiini ali ewuwo ajja kufuba nnyo okulaba nti anafuya nze ng'awagira ggwe
so ekyo njagala tukitegeere bulungi nga tuddayo Katerega tukoze bulungi ebyafaayo byatuwadde ng'akulagira ddala nti janani luumu mu by'obufuzi n'ekkanisa gy'akulembera byonna byali nga bitambula ki ani ono ayingidde era tugenda kumuyamba n'emizikiti nayo bwe byabanga lwakuolwalo tubadde ku luumu. Ekyokubiri mukulu kibazo baga nti ebyafaayo abawanguzi be babiwandiika. History is written by the victors. Ne bakubuulira ebyabwe bye bakola ki bye baagala. Kibazo bw'oba wandiika era mbadde ngamba abantu enfunda nnyingi nti olw'okuba twasoma Henry Chamber State of Blood owookubiri kitabo kya Bishop Festo Kivenjere nakisoma ndi mu senior 3 bw'ogenda okukisoma nakyo Idi Amin oyo yali musajja mubi muzibu. Of course literature omulala kwa Amin Kivengera alina byawa Amin kati nga tugambye ekyekanisa yali oral literature kwa Amin. Omusajja oyo yayagala mukyala wa governor wa Kampala Abdel Nasur omugenzi n'amuzaalamu omwana n'abeera ng'alina okudduka kuno agende mu exile. Omusajja oyo emboozi zonna ze yampa ku Idi Amin yali musajja mubi nnyo moral literature. Oluvannyuma bw'enkula nga nti naye muganda wo gundi oyo nyina yali mukyala wa Governor Nasuru kakati ziri emboozi ziri zaalimu ebijiiko by'omuliro. Kakati kibazo fe abawandiisi oba nga bakakande bano awo kyovola nti weetaaga nnyo okwekenneenya nti bw'oba owandiika oli n'akubuulira emboozi ye n'agiwunzika nga bwakola ki yeetaaga okubeera nga ogiinako endala gy'ogigoberezaako osobole okuggyamu amazima oba n'okipresentinga nga ggwe bwandigambye nti eyakuwa eyo oral history naye mumanye nti yali yayagala mukaani Abdel Nasir era n'adduka mu ki mu Uganda. Naye ebbanga lyonna omwami oyo gw'okubye eddoboozi lye abawandiisi abasinga bonna bavuddeyo ng'ekikulu kye bakola kukulaga bibi ebikyamu byonna buli ekimukwatako giningo yaga nti Amin emyaka 8 gye yafuga Uganda teyina n'ekimu kye yakola ki okuggyako ebibye ebyereere omuli okutta bannaddiini bannabyabufuzi ne badduka mu ggwanga n'ebyo byonna. Naye luwumu abamuwandiikako bwe baba bawandiika batugamba nti ekimu ku byanyiiza Amin atuuke n'okumutta nti yagenda ayogere naye oba yatwala ekiwandiiko oba yali alina okutwala ekiwandiiko ekiga nti okutta abantu extrajudicial killing abantu okubulawo n'abantu okuyambako mukulu bannaddiini. First of all, House of Bishop ye yasooka n'etuula n'olukiiko lw'abalabirizi ne lukola ekiwandiiko ekyo olukiiko ne lwagala lukiyise ku mulembe guno kye twandiise interreligious council ekereziya n'emizikiti bibeereko. Omugezi Dr. Kalisa yaŋŋamba nti bwe bagenda mu lukiiko olwo kalidinaali yeye yali omumyuka wa mufuti kalidinaali Nsubuga n'amukwata ku mukono n'amugamba bino ebyabano tetujja kubigira ki kubisobola. So luumu ekintu kyatwalira Amin tekyali kike yali kyali kiwandiiko kya kkanisa ya Uganda kirimu ensonga egamba nti abantu basusse okubeera nga bafa mu ngeri etali ntuufu. Kubya Nyerere yalemesa mbadde ntuma document wana sijja kumbula awajeva naye ba Vincent Kimera bali na link n'abayisirayiri era abayisirayiri nga bakkiriza okujja okuba Amin bamujjeko. Nyerere n'agamba tekijja kusoboka ekyo tekijja nga yafuuka enkonge wewunye. Nyerere tayagala Amin naye atayagala bali abaga kumujjako amanyi olunabe lw'abayisirayiri mu Afrika n'agenda yaabwe era Nyerere gwe yayitamu ate akyali mulamu musajja muganda nti n'eri erinnya ly'oyogedde lyali so close n'ekeresiya katolika
mwali mu father mu senero naye temwalimu bawano temwalimu ba bishop n'abasokoti abawano mu Uganda. Father mu senero yali bweru kati ate Vincent Kimera okumutwala ku ekereziya kiki ona ayina kaaleseeyo weewaawo ekiwandiiko taga nti wajja ayogera naye njagala okiqualifying nti omusajja yali naye ng'ali munda muki mu ekereziya Father mu senero yali bweru Andrew Adimola gwe basindika okonvinsinga Nyerere kubanga engeri yali nti muchori nga balowooza nti ajja kuogaganya bulungi convincing Nobote eri abaweereza correction aga nti Kanaabi ne Kateregga mu trading a very slippery ice line egezaako okugamba nti okujoininga politics kijustifyinga okuttibwa. Agamba guide your panel that being or joining politics should not result in a death sentence. It is not a crime to engage in politics. Even an armed fighter should only be killed on a battle line, not beyond that. Sirowooza no oyo omuwuliriza waffe ndowooza mukulu Kateregga jjukira nti NRA iyo gy'owagira ennyo mu bacombatant balina mubafaza embeera yali ndala eyo ate kitya bafaza Seguye embeera yali esusu obw'omulamuzi mukulu kibazo ndowooza oyo wagamba siripale layini we mbadde ngenda nti bishop ani archbishop jana ne Luumu asitula ekiwandiiko Kateregga kyangaidinzemu nti kyali ky'abannaddiini mulimu nsonga ki balaba nti obukulembeze obuliwo bubuzaawo abantu bumazeeko abantu ki emirembe mulimu ne extrajudicial ki killings z'ensonga ziringa 3 oba 4 bamuga nti sebo nebbula ly'ebintu okubisimbira in fact bakozesa ekigambo nti obuyinza Mukama Katonda bwe yakuwa okulembera eggwanga obukozesa ki gwe bagamba abutunuuliranga abaki abapingamizi kivengere n'abuuka n'adduka bano abalala 6 ne babakwata nga ne jana ne Luumu mwali Luumu ayimirirawo ku lw'abantu okusinziira ku bye tusoma kati ngaga nti ensonga ze twogerako zeezo zennyini ezikola ki omanyi onzijukiza question onzijukiza juzi wano bwe twagenda mu kalulu aba Joint Christian Council baatuula ne bakkiriziganya ku kiwandiiko bwe bamala okikkiriziganyako olunaku lw'okukisoma ne beemulula akibisopu wange omugenzi Dr. Sepiria Lwanga n'ayimirira n'akisoma yekka era bwe bagira bati naga nti the concordant wakati w'abafugibwa n'abafuzi n'annyonnyola bali ne bagantayi era ne bagenda luli olukiiko Kakande lwayogeddeko olwatuula wano ku woteeri emu Nakasero esinga obuwanvu mu Kampala bwe bagenda okutuula lwali lwakuddamu akibisopu Lwanga musajja watu yasigana banga munne era bonna Mukama yawayita ate ebyo gaseeko byaki kituufu nti balwanga bombi Luumu naye akola ki ayimirirawo ku nsonga ezo question eri nti Luumu jo twamucelebratinze bye yayimirirawo n'abifiirira ebyafaayo birina kye bituwadde okuyigamu Muwanga abadde mu paalamenti nga yeekalakaasa ku lwaki Kateregga wali wanaatubulire ku Amin wali oyinza okwekalakaasa mu paalamenti yo yaliwo paalamenti yaliwo nsonga ki nsonga ki Lumu yayita National Council of Elders yakozesanga nga paalamenti nsonga ki bye yayisa Moses Nagaye bye muyisizza ab'ekyalo si bye tuteekawo okulonda mukulu g'oyogerako omugenzi Lwanga ayimirira gani kanyimirirewo ku lw'abantu akalulu bwenkatunuulira tekajja kubaamu ki mazima na bwenkanya tugenda okukavaamu nga gavumenti yennyini ekakasa nti abantu 56 kabuti n'abalala tetubalabako bwe bamala okwogera ebyo ne balonda enjiibwa zijja ekizibeko gye ziyamba ne zigaana okubuuka kati mukulu kibazo tetuganye
lumu tumucelebratinga naye ebyafaayo bye n'ensonga ze yayimirirako n'oli atuuka okugamba nti osaana kufa zikendedde oba tuziraba zikomawo waliwo obufuzi obugendera ku mateeka bakutwala mu kooti n'obwamini bwalina amateeka bakuliwa n'okkuliwa Katerega sagala olimbe bantu lumu naye bamutwala mu kooti teyali kooti yali yaki kooti masho bagiyita ki lindako sebo kooti masho kooti y'amagye ate teyalina kooti bameeka wano be batute besije ne bamutwala nko mu kooti y'amagye abanuupu tebagenze mu kooti z'amagye information mukulu Kanaabi Special Military Tribunal nga bwe zaali ziteekebwawo ne bwe zaawozanga ne Masaka baŋŋamba nti mu gyensambu baprefaringanga kooti ezo ez'amagye okubawozesa emisango gy'ettaka n'ebibanja okusinga zino kooti eza bulijjo nti enguzi mu kooti eya bulijjo yali nnyi naye ne ngeri teyassibwawo nga bwessibwawo Amin ye yabeewozeseza eyo teyali kooti masho era teyali Special Military Tribunal nga Amin muki walabako Amin nga wandikira Chief Justice ebbaluwa ng'amulagira ekyokukola kuwandiikira mukulu munekyo kisingako ate ye Amin nno Chief Justice yasinziira Lukunjiri naga nti eriyo noono mulamuzi ava e Masaka ndowooza mu wiiki eyo bente yasimatuka ekyo kyoyagala mukulu kibazo n'abatuwuliriza bameka mu bannabyabufuzi bano aba wansi njagala kwogera na ku bannuupu okusinga be batuuzizzaamu ze bayita unity disciplinary court ne baba detaining ezituula embuya aba mu barracks ezitali amateeka gagamba kasita weefaanaanyiriza obusirikale ovunaanibwa mu kooti za kisirikale lumu oli amavunaana ki kati ne omanyi byojustifying ekizibu Katerega kiri okusinziira gyayogerako mukulu Katerega eyo omulembe guno yasiba Lukwago yasiba William Pike yasiba bamawulire baffe yasiba ne bafiirayo ekyali Lukwago there was not even a right of a fair hearing yasiba mukama wa Katerega yasiba musibi n'abaana agenza okuwolereza abantu be naye ne bamuteekako ne bamusalirawo n'ekibonerezo nga ne fayini ayina oggiwa weerabidde se lawyer yabuuza lawyer yagamba against mwini now I'm taking instructions from my client how can you take instructions from a person in the dock bagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjuya John Kakande Haruna Kanaabi Charles Romshana ne Ahmed Katerega Musaazi eri abagambye Katerega abawandiikireyo ekitabo ku byafaayo ebyo n'abawerako wano abaga Katerega wandiika ebyafaayo ebyo ekizibu ndi ne Katerega naye ebimu biba byetaaga editanga mulungi okuraisinga questions eziyamba omuwandiisi okujjamu nnyendowooza ye nendayo ebyo naye waliwo ne chapter zatasanye kuwandiika ezikwata kuguna omulembe ezo zo nedda Charles Romshana ntutuuse wano olwaleero ekibuuzo kyaffe kyabadde nti yes lumu tumuselebratinze over the years matter saint political and otherwise nebwozibirira have we made the gains Ruwumude yani whose day is Ruwumude whose day is the 2nd of February because we thought celebrating olunaku lwa maje okay no let's do the 26th of January because Museveni aliteekawo the NRA day so who's the day National Liberation Day who's mkuru Kibazo it's you I'm asking whose day is that day Lwa Kibazo omuna Uganda o lwoli alutaddewo so whose day is Jonan Ruwumude lunaku lwani lwaffe nti abannayuganda okwagala ennyo basaba mukulu Museveni abateerewo olunaku olwo
ndoza mukulu olaro tunu ne banne anti bwenzija olunaku olwo because kyekite tulina okunoonya aleeta olunaku olwo yali abazaaki olaro tunu. No, it's not true. It's not true. It's not olaro tunu. Yes, aleeta olunaku olwo yali abazaaki ate ku lwaki Museveni bought into it. Yes, and actually ekigendere ekanisa yakyekwata nekyowuninga ate n'abakyoli yendaga nabo ne bakyewuninga ng'ekyabwe olunaku luno olunaku luno mukulu kibazo ffe twayinanga oluyimba nga luyimba nti abajuliza abaganda genda maaso so tolaba the church of Uganda in the house of bishops in the house of bishops yatuula nekola conference nekanya as a consensus nti tuberewo n'olunaku tujjukire omugezi Jonah Lumu or the Joint Christian Council nti etuula nti waliwo diocese somewhere in Mahabura somewhere in North Kigezi ngegamba tujjukire Archbishop. You don't see that. By the way, you don't even see a resolution from any district because the day is a political day. That's point number one. Point number two. Tujjukira Jonah Lumu ng'oweddiini oba tumujjukira nga oyobufuzi because webanga ddiini Amin bwe mugamba nti yatta, let's agree nti yatta yamutta lwakuba yali wa ddiini, therefore Jonah Lumu is a matter of religion or byali bya bufuzi. Now I was in karakafu kenayogera wano mwanga kivumbi nakajjukira bativa nkamanyi twatulanga wao kati mandi awo abangawo omuddo mulungi nnyo muvala twatulanga wao kati nga temulidde kyamisana bativa kana akabe abibitibwa bativa ndoza wewo waliwo shortcut itawa kati twatuli awo kati nwajja omusajja avengulu simanyi oba njogera erinnya lye ku radio so omusajja oyo nandeetera ekiwandiiko single-handedly ng'aloobinga Jonah Lumu olunaku lwe tulukuze, right? And ye reasons yali awa gamba akifunamu mukulu Museveni, but nga objectives zawa was not to elevate the Acholi community but to exploit the mind of the Acholi community. Now kati sijogirabira ate sijogirabira nti politics balabe nti waabwe ebintu ebityo no. Now you know that community ebadde nnyo mu resistance and he called it the Acholi spirit, the spirit of resistance. Kati nga awa catalog engeri okuvedda because yes waliwo n'aba katerega omutaka wicho omukuba akulembeze bano n'ab'omu Acholi yali ku level nga ya Mwanga ne Kabalege yakulira la Mojire Berry so ngawa therefore to break that spirit omwoyo ogwo oguvaamu alisira kwena, right? Omwoyo ogwo oguvaamu Joseph Kony okugubreakinga wetaaga this day kugamba yenga agamba luno olunaku waliwo byokola wanyife bwogenda okugeza emandwa kugitereeza omwenge biki madde ngamba mugiteekamu kamulali watugamba kugiteekamu guni wankoko kalimbwe ogwo bwe bayagala kwogera omuzimu byokola oteekamu kalimbwe ojja kwogera nekugamba
kanjogera naye simanyi nti oyo muntu awasamisa nokumanya knowledge yonna zange Luliya tugamba mukamawo Luliya tugamba nti okola kalimbwe ne kamula ate agambye kalimbwe teriimu. It is kalimbwe o ekipiira kya this tire ekitaya kyetunyokeza emisota ahabo okinyokeze nja kwogera kati lwaki temunkolera kino kati ngamutereze naye kati nze banengamba bakawonyira ogenze nenzijukiza okwosa jjo nabadde n'omukyalo mu kiga ali myaka 7 plus yazaala abaana 15 okulira n'eddwaliro ly'e Masaka ng'abeeza alisa tagenze mu ddwaliro tamenya tanywa mmumba nti obushera bumumala n'omwana we tamunyigisa ki bino ebyogero bye tukola amusiigako muzigo gwante nanga nti omukazi omukiga kasitanywa obushera nga abeera ne bbaawe okumenya kumala omukyala ngoyo ab'amawulire ajja tuyambira abaana baffe bangi be balongoosa bamanyi obukotegaleka abantu bagende malwali kati kyemanenga I'm giving you the mind of that elder but I'm very reluctant to mention his names. Now why I brought that story eyewafe bwe gumala okwogera now then you have to calm it down kati ng'okwata omwenge bugere n'oguteeka ku kiko ekiti guli kwamagwa naye ukolite kiko mu nyankole simanyi simanyi bagumagirikiti tusuulako mbwa lyeryo very good woteeka ono kati genda mugendemu gomugenda oteekawo omwenga ate kiserani now kati negukola kati yenga agamba okukakanya spirit eri eya resistance mu bucholi kolera ku lunaku luno. That was his view and tulukutisire bw'obanga okigamba Haruna Kanaabi olaba nti it's a non-starter. Doesn't make point. It doesn't make point. But it was a document. Nunyu mukuru. Ari mukuru abikola ki abitegeera. Kakati mind yao no yisemu. I have succeeded. Omukuru akiriza. No emanga sigwe wagenda. Onagamba nze nzugulewo kuba yagala kusinga n'omukono tulina propose bano tubamaze if you get this kati sagala kosa kigambo mana please ngamba wali tokwetaagawo kalimbo tokwetaagawo omwenge wetaagawo olunaku luno. The moment you do that byonna ebizibu bye mwinaawo ebyentalo bijja kukola ki bijja kukoma and con will be no more. Chief Justice kumukolo. Please. President gwasindise. Ekiwonyise nakyo. Please. So in other words, eriyo n'omulala akwata akwesibwa. Nebeni kiwonuka yakiikirira Amin Masaka ku independence. Chief Justice yakiikirira president. Mbangeza connectinga spirit ya Romushana ne. Ate n'asaba reconciliation ne Koboko. Kyabadde kirungi. Kati akafuuka nga sena akuvaawo nga wuyaze na Romushana I finally got him. And it has been accepted. He has accepted. Kati ekizibu kyawo kikoze eki kiwedde. Actually onaye nga ncheckinga ku tabu nga noonya omusajja oyo and interesting ate n'ensaya nga tava mu bukyoli aleeta idea ngenda okuwira ate nga baanawunsinze nti olunaku lwa jona lulumu bakoze eki public holiday. It's not public holiday. Kale nkitegedde. Kati omusajja atakubuuza nti konya akyaliwo. Nawe kati ate mbali ate kyatwala bbanga naye afunye omulimu. Anti omanya akafuuka yekitwale tusinkanako waza oluso akafuuka abasuubira okufuna omulimu. Nga Mwanga yali tasuubira. Mwanga ebira ebizibu anti naye nga Mwanga naye kyola yali shortcut nenankani naye yayitangawo mpuuga. Mpuuga naye yayitangawo. That has been a conference. Oyo omusajja yali ayina it's Bativa. Bazayagala tugane Mwanga ali jobless. Olwo yali tanakufuna bonna batalina mirimu tubasindike mu bati twayitangawo twaza shortcut kati bateekawo sennenge batukola mubi kakati nangawo musajja yateewo n'ebitebe nga tutuula it would be a conference abama neyokusinga agusaawa bulungi absolute kakati omusajja oyo mukwano gwange mabike bw'aluuzinga obw'empinga ensi emutwalaganya ng'omusanga awo ng'alina ekitabo ky'asoma now kakati therefore mukulu kibazo endoza ne bwenkirekeraawo therefore this day is not a day
for the faith is not a day for okujukira those who stand up against what you call injustice. Gendo chinonye mu mind yo ya kireta kichi chakora kichi chafunamu. Now then you go to Mbara. Nona achikiriza. Yachikiriza Lwaki. Ono achireta yali atunda. Nanga because na yali awayo proposal. It's a proposal bwekiba mu bulungi nawo inako chofunya ate ngamba yino mulimo. Now kakati this nedwo mchana natayogera muntu. Weyagala ndikuwe. Now but yoli amutegedde. Bwegabanga mazimo yoli amutegedde. Now let's look at Matadom. Now for real. Bogenda mu Western Uganda. Abasiram, most of the Muslims bali baganda, I'm talking about Ankole. Bali baganda bava Buganda bebasoka kuyingira ennyo mu Busiramu. And I don't know for what bali basiramu abadduka mbuga. No kati sibimanya ate because nze kati inveri ebino bisanze wano. Naye nga kyemmanyi omumanyi nti bali ki ngolaawo baganda bebalina amagalaji bebalina ki. Now when Amin was coming bano TPDF ngejja ne Foranasa babasala. Interesting ate Amin yali abawaddeyo n'ettaka eyo mu border ne Tanzania. So isinjiro bichi after removing the fries kati babasala. Now ataba wa security were DPs. The directs of some Kutesa. Nga beba security kuba kuma bali abasiramu. So who should be more of a political matter? Why can't those bebasara ne basula mu mazzi wali? Not Kagera, one Ruiz. Ruiz one paragraph one sentence nekigira Zubai Bakari yangamba tabanubbi bwe bakwata power ne bakozesa abasiraamu ng'amadaala abawano nti yampe byokulabirako Masaka n'Embarara nti ab'Embarara olw'okuba baali baava eno abanyankole ne babalabanga abagwira in quotes nti kyova olaba in fact Zubai Bakari agamba TPDF abakombozi si be babatta naye abasajja ba UPC Edward Rurangaranga tinaye baabe Masaka olwokuba abasiraamu abo be baali bakozesa baali bannabuddu bannaabwe baayawula tebabakolako ki be bagenda bannammwe abanubbi babadde babakozesa ki but amazima gali nti Amin yakozesa abantu abo. I'm talking about even UNRA. So Katerega justifying aganti okuttibwa kwawo. Siwagira kuttibwa no. Neze mbadde mpolereza nti Zubai Bakari agamba abakomboza abatanzania sibe batta abasiraamu. Banna Uganda bannabo aba UPC nga bakulembera Rurangaranga be batta abasiraamu. Nkugambya omugenzi njuki bwe yaga ku nsonga eyo nga akayana ne president. Mirundi mingi nga basinkana musota wose bakayana ku nsonga eyo. Ngaganti mwata abasiraamu omukulu yamuddamu nti naye bo baali balikirini bantu bakwisayo bameka abattibwa mu mulembe gwa Amin mu bitundu ebyo. Buza Katerega ye amanye ebyafaayo era lule yatuza cabinet mukama wali innocent kensembayo nakyo lule yatuza nga ebizibu ebyo biguddewo nga Kasimulumba agambye wano nti batta abasiraamu mu Ankole. President Nyimeri yakola press conference Khartoum naga nti singa okutabasiramu mu Uganda tekukoma Sudan nayo yali egenda kuyingiza amagye wane yanganga abatanzania. President Lina atuza special cabinet meeting n'atasikinga minister w'ebyokwenda Yoweri Museveni agende mu Ankole okutta kukomera yagendera ne kukoma. That they even killed them nga bamaze nga UNRA weri nga tonana kuyingiza obote and one of the protectors abawo bagenda kyazanga one of the protectors wasemuju anyway let me leave that because ndabi kigenda kutwala obuda atenga tetubina now let's look kakati takali abwe bali wama na mukalulu ka 2011 bakola reconciliation is the
is diverting it disruptive intentionally Katerega ndabe nga mwetaaga nnyo mu pane wagambye nti Katerega avuga ki ndokakatokiraba because kibazo yamulabudde kakati mukuli kibazo the same people bali abampa deal eri ndabula ku kiri ngali kakati nga bali omusani ngambi ono yali mu West Nile kati be baleeta critique eya katabo aka mustard seed the mustard seed of Museveni original kakati nga in the mustard seed original nga bakulaga nti Amin was so popular dada nga tebalina ngeri gy'abataano okumuteekako olutalo nga tewali kutemula right and therefore it was necessary okulaga Amin seeru z'abayeekera bazikwate bagende bazi executing and part of the execution took place in Kabale noyita abantu bonna Kabale and you execute people by firing squad kaka abantu bava Kabale nga bakaba abakiga nga yamawe kakati Amin kye yali azimbye ekyo omuntu ali pope asobola okuleka mukyala wa Nyerere nangamba you can stay or if obote you really see there was no Amin was not instinctively killer kyakulaga mu mukyala w'obote kakati nga of course Romshana oyina tall order kubanga abasoma ebyafaayo bya wano bamanya Amin gwe baatuma mu lubiri tumanya Amin gwe and you don't know how Amin Lorge ateje ya praying to save abantu bamwe tumanya Amin gwe baatuma mu lubiri and tumanyi atrocities Amin saved them the other way around Amin gwe baatuma mu lubiri n'omusajja oli we have captured a rebel chief kubabiri ani ali wasi kubanga ne babakwata babatayuzira bali babambula engoye ne babateeka ku loole ne babavuga can I develop this ejinja mukulu chaza babateeka mu komera can I Can develop this point kakati mukatabo ka mustard seed ako in the arrest abo bebakwata byarahanga bebakwatira Kyambogo if you remember very well mukulu Museveni goes in detail now is the author nagamba because the mundu zaitawo nga zigenda wa Ruzindana was staying in Ntinda wano nga waina amra so zaitawo ali nizige kanawe amra yes amra y'emundu eza NRA zaitawo Kyambogo foronasa sole nga zaitawo ne zigende wani wa Ruzindana so indeed guns passed there unity ya Amin attacked kakati mukulu Museveni writes in detail bwe batuka mu sitting room oli n'abakuba nadduka nayingira mu musiringi kati bayingira mu siringi ne bajja wansi nga bajega n'abakasukira grenade endala kakati abaawonawo nadduka nayingira mu kinaabiro bonna ne bamulumbayo n'abatta bonna kati naye n'afa naye bwana ne bafa nawe oli n'abuuza where are you Museveni awandiika bino byonna bwe tuba first person writer olumwanyumya emboozi ng'ayina omnipotence yakozesa ebintu ebitaliwo bonna baafa kamera tezaaliwo yabakuba n'abamalawo ate naye n'afa ani anyumya kati Museveni yanyumya nanyine mustard seed kakati ye yaliwa chovola mustard seed original aleto agenda kundala amended kakati eyo second edition amended in a second edition there is no second edition it is one mustard seed eri wobojina revised edition amended kitegeza amended kuchusa ne revised edition eyo story kyali mu mwene revised atosobola kugifuna sebo nze ni original nze ni original tugende tubisome kati gwe katereka yalinya musiringi in fact mu details kati nze nga kucyange kyendabamu mu area yasooka anyumya nti bwe balumba kabamba nayogera ku Kyambogo mpaki okulabi eyo yasigala nga bweri
muzombi yasigala nga bweri muzombiayongeddemu ebibye naye omuwandiisi kategagambe nti muzombi mweri now wajisoma so in other words you put emphasis on it alone anza sako omuntu bwemba nnyumya ng'oera obwedda nange bwenjogera wano soosi zange obwedda sizibabuli omuntu osigaza soosi zo okujjako bw'oyagala ennyo n'ombuuza ddala ekyani yakigamba ekyo gundi naye gundi ye yakimugamba tatujja ku mulamwa deliberately we are discussing the attack engeri unity engeri gye yalumba yona yayingira ate yona yafa n'abaali munda nabo bonna bakola ki bafa so this writer omukubi ye yafa baki omukubi ye yafa ati bonna n'abamulumba bonna bafa nobody survived mukulu wa musana yes obadde developing a point nti okuba dada yali so popular yes bali bakola conspiracy now provoking boss genotafira and the objective so kati abere so violent and the leakage of intelligence was from them so kati bandu zinito abyaruhanga ne katerega some intelligence was leaked from Tanzania ambere sagala agenda direction sagala agenda kuyawandika oli awandika katabu the therefore by Jonan Room story yawe intelligence yawe bajuamini now I have somebody again from there abawandika kino ekitabo abawandika kuri TK eyo ngagamba Amin gave instructions to his atali Lumumba kati ngugamba oli abali mu kitabo kino because kusangeri ku Bativa ina maana ibanga dene kakati nga our and he was really close to Amin kakati nga gama nta Amin gave them instructions nga na hemwe twande batuyingide kitimba make sure Jonan Room is not hurt we are in a trap bino yobatu wadde bino bwe mune bamute mwegendereza ayinza okutufira muki ayinza okutufira mu ngalo watufira mu ngalo nga tuwedde eyo propaganda ya Lumumba what no I don't know Lumumba please ne bakana emujjukira bakana ye yagitunda do you know why 1 second Amini nagweri nazirika nti bannange munzise propaganda baka ne Amin Lumumba bade bagipolishinga ngera bagitunda nnyo no but you see what happened in Musajja ono Zebra Museveni has admitted that his guest Zebra ayagenda okumulaba bamasasi atabamukola amasasi wa from within so you can have yes ikigambo kitaka kuchogerako did he say SFC SFC very good kati did not say that kendi sure is that yagama nti eta group eri Somalia eyo yamanye kampo no I'm saying on killing Zebra mukulu Museveni akiriza abata Zebra babe right kati nze ngamba nti mukulu Amini alavula ba intelligence security nagamba mmwe tuba tuyingide kitimba kya Tanzania so make sure these guys are safe and in the morning they gave him that so but bobanga na walojo achifuna as a different matter na chifuna wa so it Amin who was initially a very peaceful bokiriza abakulembeze abamu kuba balwanyisa baba bamunda mchala Madina Amini yangamba eno gundi eyarubbe gye tutende ya 74 ngomaze n'omwogera Amini yawa kuchino kwe mukoli Amini yawa instructions bamaliya Mungu nti omukakwa tattachi mukakwa munne arube mukwate mu mugiresi bamaliya Mungu okudabaga nti fetwa mazedda Amini yalama nkijja kuleeta obuzibu mu bukakwa so abamu kubano of course Maria Mungu azuuliddwa oluvannyuma nga yalwanyisizanga munda Field Marshal Amin yaddanga nanyuma mukyala we naye yali ngono wafwe yaliwe na omukwe bukulimbizi banyuma ne bakyala nga amunyanyiza power game nga wetambula Charles maliriza tufulumbe Amin was not a minister but you see anyway let me summarize with what Katerega has now admission ya mukulu Katerega that Amin yas restraining nga abasirikale be
for political considerations naga banange bomugenda okwata kibazo make sure you don't harm him. So why do you think nti yachogera kwa alubo alube ngatasobola ate wamaze okutugamba wano that Jonathan Room was his very good friend kat why do you think tasobola okuchogera ku alube tasobola okuchogera ku Jonathan Room statement eriyo n'omulala wali wa myaka emeka mu 24 why kakandi eriyo omulala una agamba wano nti why ebyo ebyokulwanyisa ebyo ebyali displayed at the Nile Mansions Hotel in February 1977 were smuggled into Uganda by a one Rwigema using trans-ocean trucks by the Somalis. Rwigema awo yali ayingira buyingizi Fronasa oba ngali mu training e Mozambique. Ekyo si kituufu. Mozambique ovayo no smuggling. Recruit munachale yakajibwa mu refugee camp. Ali mu training e Mozambique. Abenga ina capacity smuggling ebyokulwanyiza okuva Mombasa paka wano. When you listen what Salim Sare says. Babireta bali basajja bobote, bali balangona bakyoli, be balete ebyokulwanyisa. Esukiriza babireta ne babimuwa. Eba ukiriza babireta ne babimuwa. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. Secondly,